bitalo nnyo. In fact tuli eno ku Lumbe Olisha M abaana abo no family eyo nkuze nabo wadde Boba Mulongo bali bakulu jendi Boba Mulongo bali bakulu jendi naddala okuviira ddala awo mu 2023 mbaddewo n'abaana abo tubaddewo nnyo abo Wakaliga tukuze nabo tutambula mu byonna so family nabadde nina okujja okubeerawo era n'ekiro nazze nze kennyini ng'omuntu nenzirayo neŋŋamba nja kudda mu kuziika so mbaddeyo era ngezezaako okulaba nti nno buli kimu kyonna kibeerawo naye kyensinga obukulu bwa byonna kusaasirira ddala Saala kuba simanyi Saala bw'agenda kusigala babiri oyo babadde nnyo close n'abo abaana neddala kuviira ddala mu buto bw'oli so mu mbeera yaffe yonna tugabugamye nti Mukama Katonda abagumye buli omu yenna bw'ali kuba tekyazze nti oli yajjanjabyeko waliwo ekintu ekijja ng'oli nojjanjabako kono naye okugamba nti omuntu afiiridde musanya avudde azaala kwegamba buli kimu kyonna naye katukkirize Mukama Katonda kyonna twebaza bannaffe bangi nnyo abawerekedde ba Dr. Kwefuba Naalongo Kito ne baani bonna abasinga obungi bonna tubadde nabaawo so mwebalire ddala. Kojja waliwo ekibadde kigambibwa nti abayimbi abasinga tebalabiseeko ng'ate Mulongo abadde ababeererawo abalala Omisha M yakola nabo ennyimba. Actually ekisooka kwa byonna olunaku olwaleero luli tekiniko nnyo. Olunaku olwaleero abasinga obungi bonna bwe bali mu kusabira abaana aba P7 njagala tubeerekooko abantu abasinga obungi bali mu kusabira abaana aba P7 ate abamufu abayina abaana abangi viddi era nange kati wano bwolaba ntuusewo ate nina okuddayo ndabike nti nsobola okudduka ku viddi emitiana so kati bw'oba okiteeberezaamu wiiki eno Mukama Katonda yakireese ng'olunaku olwaleero olw'Essande njagala obuuze buli ssomero lyonna leero viddi leero buli kimu kyonna naye nange kennyini ng'omuntu sijja kulimba abaana abayimbi sibalabye ndabyeko bano bataata Sam bwe batyo ku Queen Florence kyandibaddewo naddala coincidence ng'eno eyazze n'egwawo nti buli muyimbi yenna naddala ku ludda olwa Saala Mulongo babiri oyo abeereddewo abayimbi bangi boolaba abakadongo kamu abadde atekanga emisomo n'olaba nti no buli kimu ennyimba ezira nabo yonna naye abayimbi maze okuva lwe natuuse maze abayimbi tebazze kugamba mazima te mpozi nga banajja eyo naye essaawa zino ekirala kyonna temuli mu bayimbi balimu nti no baaba akatalekeka olowooza Uganda efiiriddwa muyimbi ki? Uganda efiiriddwa muyimbi ow'amaanyi omwana oyo first of all abadde mukakkamu nnyo abantu abakakkamu gw'otalabulirangako omusagasaga zonna gw'otakolanga kyera nsaasidde nnyo omwami we nti omwana oyo abadde ng'omuntu eyabuulirirwa gw'olaba nti yabuulirirwa ddala kwegamba nga mukakkamu buli kimu kyonna so tusaba Mukama Katonda byonna abeerewo era abagumye n'okkubira omuyimbi omulanga abayimbi bannange ekintu ekikwatagananga n'omuyimbi wammwe ne bw'abanga yayimba vaasi emu ne bw'aba yakola atya mbeegayiridde nnyo mulwanirire nga bannammwe oba mubeererengawo bannammwe abayimbi ffe tulabye nyinza okuba nga nze Kojja Kimbwa siri muyimbi n'olwokuba nti nno ninamu kategole nti Saala mukwano gwange oba nali mbaddeko naye otulaba nti nno tutindize nze ndese viddi 2 ez'abaana olwaleero nina omwana owa P7 gwe badde balina okusabira naye byonna mbyefiiriza n'abaana abamu nzize nabo mu mmotoka so ekikwatagana n'omuntu yenna waakiri otume waakiri osacrificinga ninolaba nga embeera ebaddewo so ekyo kyo nange nina kyentandise okulaba nti enjogera egamba nti abayimbi tebalina mikwano ntandise kiraba nze mbabuulira nti abayimbi tebalina mikwano babiri oyo abeereddewo abayimbi nga buli muntu yenna njagala kino simanya tugenda kukola kino musomo naye era olaba nti buli muntu yenna yenna bwe tutudde bwe tuti olaba bano bantu baffe bataata Samu aba comedy baani bwe batyo tewaliwo muntu azze nti nakikiridde abayimbi bayinako federations abayimbi bayinako ebibiina ebibatwala abayimbi wawuliddeyo nti ekibiina gundi kirina amabugo g'ekisindise oba obubaka bonna bwe kisindise tewali so ekyo kyo nga kyo tukirabe neyanziza.
kojja akasembayo nga ggwe kojja w'abakyala n'abaami message ki gy'oweereza abaami abali eyo n'abakyala mu mbeera eno? Mu mbeera eno wansaba nnyo nti nno omuntu olina okukkiriza ekyokulala n'okubeera nti nno buli kintu kyonna ebintu ebimu message ze mbakubiriza nti nno amaka tugakwate nnyongera oggumya ono yennyini nga ye yaviiriddwako Olisha M omwami we nnyongera omugumya wamu n'abalala bonna nti embeera esinga obukulu bwa byonna ku nsi kuno tewaliwo kintu kisinga Mukama Katonda yagaba tera yajjawo tusaba abeere nti no babagumiza kyekyokka.